Muwulira pande henna nasimanyi nawe mba musanga owa ngamba wulidde yakuba walayira you be always there mutima guguma womba kumpi nguma you make a bad man fear Muwulira pande henna nasimanyi nawe mba musanga nimumpe unetaka sweta ndo msoo wange tatuka ndo msoo wange tatuka muwulira pande henna kasumuke ngakubaatakwata Mbaniza bali ku mukutu kwenkola video reloaded oba revamped wona wosinzide munyegwanga start program ekigunda we tuli mpola so wona wosinzide bampita rupi na nyeka na industry amanye yagwaita pe misambeta 220 of course behind the scenes oba in front the scenes abajamaika bachiita kwe tuli ku video shoot set akaimba kaita energy nengo nakulwayo of course side eno na set designer goinzo kamba design izo muyimbi then no muyimbi choze no bulambu kamba ki bulambu bulungi ogamba otya rupi ali steady abaogizwa basoko kulaba abasinga babadde bali sure ndi chosen bine bintu kati abitabukidde kati bagenda kundaba nga mbitabukidde yesebo amanya matufu gwani era tuli kuki amanya matufu bampita chosen yesebo ate case standing ati case standing sa kabaka kabaka katonda katikiro kabona yesebo gona gange so tutunulire obulamu buno tuli kuki olunaku lwali atulaba atuddeeka olunaku lwali tubali tukwata ka video kange ke bayita nkwata nga ketuli okushootinga yesebo ani yakoze audio gizi yamukola mpozi nera fiti bamukola babiri ani ali ku kifaananyi go wadde kifaananyi kiwadde Kelon FX yakikutte then lwaki mba director bonna kufango niawo twalaba mwali mu shootinga lwaki Kelon ovudde ino gamba Kelon ali flexible ngakwatagana na buli kimu anyuma anyuma okukola naye kale ali freestyler ekijja kyagenda nakyo so eno kana kayimba kakumeka omwaka guno ero ine nyimba meka kana kayimba manyi mwaka guno naye simanyi nyimba ze nina kimanyi mpozi nina meka oli ayinza okuba amanyi ennyimba ezo naye kano guno omwaka ndowooza kayimba kakuna kakuna naye nga sikakoze guno mwaka just kabadde mu banka yemuterekero so designer ani akwambaziza yo designer akwambaziza bamuyita Genius olamu gamba ki Mr. Debra olikiria okwambaza omusajja ngono kitwala ki ate kyetaagisa just art kumanya kiki weetaaga kusiza ku video director kiki yeetaaga then nomanya kiki mugenda okwambaza wakambaza video maker abayimbi banjiko video nyinjiko simanyi kiki kyetwala okwambaza omukulu eba budget eba videographer kibaki kyetaagisa just kukolagana na video director then nomuyimbi nomanya ki ekigenda okuvugibwa okumufiitinga size osoka giraba obojja buzinangoye ate kati kiba kirungi okukola ku blobo kati nga chosen gw'omanyi obulungi kikwanguyira bana bayimba tugamba tebasasula yakuwadde sente zo sometimes tosooka kufa ku bya ssente osooka kufa ku luganda singa oba ng'olikolagana n'omuntu n'omanya nti kilanti wange ensose ne mmusanyusa ne mmukolera ekirungi then awo ebyokusasula bajja kusasula bulungi abayimbi batera okudduka n'engoye zammwe bali bakudduseeko n'engoye zo ku video n'amala n'atandika ekikomi babikola naye ate toyinza jjajinga balala bangi babikola olina botiki yesebo esangibwawo Makinde ku madirisa bagiyita Bite the Blade Fashions so tunne chosen akayimba kano zizimu ku nyimba ziwoma tetuku abantu basinga babadde balowooza chosen alina kuba mu nyimba zoogera bwogezi nyimba zitali mu style eno lwaki style eno style eno ekyaginkubisiza ennyo buli kayimba kembadde nkuba mu style eno bantu badde bakaagala nnyo naddala abakyala n'abasajja kale abali mu buzibu abali mu laavu nenkizuula nti no style like nungi okubayisangamu nensalawo nkuba eyo so album single zogenda okuwa abantu single kisasi kimu then akulaba music wamujja ku platform kiwa wamujja okuba nti amonjoyinga oba amunyumirwa amujja ku YouTube ku TikTok, ku Zenda, Spotify, Bluetooth, Mobile Money,
konna kwendi ne kuzenda konna kwa so kulaba yandiozeza nti Chosen yandikoze nnyo ne Alien ennyimba lwaki tokoze ne Alien Skin ennyimba Alien muyimbi munene mba setaga kukola naye luyimba kola naye ennyimba embeera nga Bobby ne Nubian Lee anti kati owomereza ng'oli akasuka kitegeeza ajja kuba mbisse sijja kubeera nze kati kiba kirungi nnyo kati nga olaba nti alina kyampadde ne kyemuyigiddeko kati then nange ntandika okuyimba ekyange so si kubeera nti tubeera duo tetuli duo so gwe ne Alien omuntu akulaba odabo majoringa nga manager nga ate muyimbi kino ekintu kikoze kitya omuntu ali akulaba alaba kati endongo gitabukidde akitwala atya engage okifunyemu ekyobuzibu oba okibalansiza otya osobola okibalansinga kasita obanga omuyimbi okwatagana naye bulungi naye sofa essaawa zino nina abanyambako okumumanaginga era omuyimbi omunene tatera kuba na manager omu ebiseera ebisinga kati wabaddewo bembadde nga nteekayo nga njigiriza engeri gye tugenda okikolamu kati essaawa zino baba bakikwasaganya ate naye nga ndi eno kati bo essaawa zino basobola okutambula nga bamukwasaganya nange nensigala nga ntambuza eno naye era nga emirimu egijja ngikwata oba nemukubira oli essimu nenjimusindikira nembimalirizayo so kino tekinyiizamu muyimbi nga laba Chosen kario gitabukidde weeyongedde okunyweza ekirooto kyo simanyi bakisobola omunyiiza naye sisuubira nti kisobola okumunyiiza kuba bifeera okumiitinga nali muyimbi kati aba kimanyi nange nina okukola ki okumuvinga on ate kimanyi liyinza okuba nga lyessanyu lye gwe Chosen okuba nga otambulira mu kirooto kyo omanyi okubeera gwe ng'olina gomentalinze so tunule concept ya video ani agireeta ani atuleese eno gye tushootingire video olunaku lwaleero yali Kelon era yatuleese then osubmittinga mu concept gyagamba oba toyongeramu jabuzi era oyongeramu kuba naawe obaamu nga gwe omuntu actinga so tunule nga tusiibula abakufuna batya for bookings okwagala okubayimbira oba bakolerako emirimu emirala in case of production kuba wagamba olinamu ne artwork production era omuntu yenna njagala tasobola kumbula kasita agenda ku platform zange enamba kweri naawe lupi oba asobola okukubira lupi tosobola kubula asobola okubuuza sobola kubula kati essaawa zino e Uganda olaba ne webulaaya aba asobola okufuna enamba yange n'akubira kati golo we Uganda so nga tudduka abantu bawe ku ddoboozi bawulye ku gono n'akapeera ak'omukulu taata tova ku mulamwa ndaba omusajja onaha tojja kusobola muzoominga singo naye abantu baweemu ku ddoboozi ku kapeera bawulire omuntu Chosen gwe tulina abadde akola bino byonna ayimbye oluyimba luno lwe tulina olunaku lwaleero nti ndi mu mpewo neetaaga sweta ninda omusawo wange atatuuka era muwulira pande henna nesimanyi nawe mba musanga owa ngamba wulidde yakuba walayira you be always there mutima guguma womba kumpi nguma you make a bad man fear konna kwa so kulaba yandiozeza nti Chosen yandikoze nnyo ne Alien ennyimba lwaki tokoze ne Alien Skin ennyimba Alien muyimbi munene mba setaga kukola naye luyimba kola naye ennyimba embeera nga Bobby ne Nubian Lee anti kati owomereza ng'oli akasuka kitegeeza ajja kuba mbisse sijja kubeera nze kati kiba kirungi nnyo kati nga olaba nti alina kyampadde ne kyemuyigiddeko kati then nange ntandika okuyimba ekyange so si kubeera nti tubeera duo tetuli duo so gwe ne Alien omuntu akulaba odabo majoringa nga manager nga ate muyimbi kino ekintu kikoze kitya omuntu ali akulaba alaba kati endongo gitabukidde akitwala atya engage okifunyemu ekyobuzibu oba okibalansiza otya osobola okibalansinga kasita obanga omuyimbi okwatagana naye bulungi naye sofa essaawa zino nina abanyambako okumumanaginga era omuyimbi omunene tatera kuba na manager omu ebiseera ebisinga kati wabaddewo bembadde nga nteekayo nga njigiriza engeri gye tugenda okikolamu kati essaawa zino baba bakikwasaganya ate naye nga ndi eno
kati bo essaawa zino basobola okutambula nga bamukwasaganya nange nensigala nga ntambuza eno naye era nga emirimu egijja ngikwata oba ne mukubira oli essimu nenjimusindikira nembimalirizayo. So kino tekinyiizamu muyimbi nga laba Chosen Kario gitabukidde weeyongedde okunyweza